Bokati TV Nera tukwaniza ku Bokati TV Vocals Live nze Sula Senyongo kubira mpozinga atenji kutusako na kulwaliro we bali kusubscribinga we bali kuwatchinga likinga sharinga waka wafe we mpozinga ate mulagana abantu abalatannabira bakozinga ate babuuka babuuse gwe promoter ali eyo eno right channel yo kuwatchinga kubanga tuleta only rising stars. We don't have upcomings, we have rising stars. Abasajja bowola abayina amaloboozi gaabwe n'abawala bowuli abayina amaloboozi gaabwe amalungi ddala nnyo. Omukyala kasooke n'omusajja ono Henry Kuruga yeye kasobola okubira mpozinga kutandikira YouTube channel ennungi ate nedduka ku speed ya yiri nabira nga akuyambako mukubire ku simu noti 7 noti 8 18 noti 9 36 noti 7 noti 8 18 noti 9 36 bamwita Henry Kuruga ajja kuyambako okubira nga channel yo ekuli ddala bulungi nnyo ne namba eyitako ku screen yawo ate gwe omukyala ng'oyagala okubira ate singa olabika bulungi nnyo nga nze kasikini kabirenga keku kaba baby nga kaba baby Mariam atidde asajja gye tuli abalina busikini bwaffe wekwate Mina Beauty's World ebajja kubira nga bakuyambako bakubire ku noti 7 noti 85 18 24 noti 7 noti 85 18 24 ajja kubira mpozinga atakuyambako kubira nga tereza olususuwo namwe abagenda okumbaga zammwe kukyala kwanjula omukyala gye emikolo gikolebwa omulundi gumu kitegeezo ino okulabika obulungi leka kubeera nga agenda okukola omukolo nti ogenda kubeera metroni wa mujjawo labika bulungi olunaku olwaliro tulina omukulu amanya n'eddoboozi bamwise Stewart Rogers ye muyimbi waffe gwe tulina olunaku olwaliro erinnya lwaki lifaanana lya DJ oli ye Stewart ono Rogers ye ba DJ babiri wagatta amanya ago nabaga ntumu okufeeka nange nengenda okwesanga natinga waliwo DJ Stewart oli ku Vocals Live babuze ka babola ba Bokati TV aba Bokati TV mwena mbabuza ka batulaba bale kutulaba bale kujigoberera ali wano maso gamwe gumulaba Stewart Rogers omuyimbi wa kabi eddobozi nga lituula wejomba bajimulivuzi bajime katumba Stewart Rogers okuyimba okutandika ddi okuyimba kuvanga ndi muto sure kuvanga ndi muto nanyimbira ddala nga sina luyimba lwa muntu lwesitamanyi mu primary wayimbako ate mazina amaganda ndi mulala wawangulanga ki wayimba awangulanga ebiro byamaanyi kikubo kya Tampeku omayipa ebatuwanga okubo bya Tampeku esowaani era nga bamanyi bibaamu naye n'ebisinga kaawo wali osomeddeko obwerere nga ekikusomesa muziki ekyo mba nkulimbye abantu abo nga balina ettima kubanga omwana tasobola kasuka voko ng'eyo n'ogamba nti omuleke bw'ati atule bw'ati afene wano ku Vocals Live nga tetunabuuza ebibuuzo bingi tusooka kukyamuka mu warm up tusooka bakubamu vibe tugenda tandika na kayimba ki kayimba kengero tandika nako kapya kenina bakayita kantumegwe okay bawe wakawe nsula waliwo omwana muwala yankuba omuwala alina byakola omutima gwange ne gusalirwa ze buli ku makya mwetegereza nga genda okukola oli omwana yansukako oli omwana tukule entalamuleyo omuwala yalonjiwa yalina kafiga akajjuddeko byonna ebyegombesa alina mama kazigo ke kasibukako obulodo bunatanya naye ate olw'okurediye nange bwe ndi muti omwefasa kantume gwe omuŋŋambire omutima gwange yakutwala omuŋŋambire n'ebirowoozo byange yabiwamba era wataba mbeera nga mulalusula nefu bw'otuukayo mugambe tinakola omubiri mbere
mukuuma ng'otuuse omugambe mwekuumidde nsirina ntawanya ate era ne kino njagala kimugambe newe kuba kukola nsobola ng'otuuse wali njagala omugambe amazima teryamusinga emmotoka gye naagulako ebebasi yagimuwamu abaabeeranga tusiibengeyo ku nnyanja tunyumirwenga obulamu mutambuzengako nga tutudde naye nga buli kyayagala nkireeta kantume ggwe omuŋŋambire omutima gwange yakutwala omuŋŋambire n'ebirowoozo byange yabiwala era wataba mbeera nga mulalusula n'enfulo bino bye babamenya emitima zenzize ogugwe ngunyige akatambala kakano mu ngala maziga galina kagasambule njagala mbeerero yawe mukwano buli musango gwe ngumuwoleze ndayira empewo yesse n'obutamufuwangako nga ndi naye nga ne bw'aba mulwadde nange ndwalirawo tufeeringe babiri yensekala omuntu ayagala okubeera wali lubeerera leka mbeera maaso wagalabe ebirungi ebyo byayagalawo eyo mukiro ng'empewo ensuse kantumeko omuŋŋambire bwenjoya ku kacayo bakajwise kantumeko omuŋŋambire oyo omuwala alina byakola ŋŋenderayo omuŋŋambire guno omutima gwange ne gusalirwa ŋŋenderayo omuŋŋambire bambi gendayo omuŋŋambire kantume ggwe omuŋŋambire omutima gwange yagutwala omuŋŋambire n'ebirowoozo byange yabiwamba era wataba mbeera nga mulalusula n'efulukuta era wataba mbeera nga mulalusula n'efulukuta eyo tyuni tegeera leka abakazi ku ttaka era bano balwasa bano balwasa benyweze kubanga kati so oyagala okola omubiri okuuma ye kitegeeza topangisa bodyguard gwe bodyguard wava ku kyoyimba oluyimba olwo naluyimbira omuntu yenna ne bwaba mukyala asobola okubeera awo alina gayi gwe yeegomba naye nga talina wayinza mumugamba kati ne gayi ng'oli eyo osobola olina ekikyala nga kikuba naye ng'otokigamba nga buli kyekikola kyonna kikunyumira. Wali obaddeko mulaavu? Nali gyebaddekoko. Nebaaki? Bizibu. Bizibu. Bizibu bitya? Basumbuwa. 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 Naye ate bw'oluyimba bw'oti abakwetega bangi kubanga oyimbye akayimba n'ali ku kamera n'ashemererwa. Mazima. N'ashemererwa kakati gw'ogamba otya nti basumbuwa ng'ate kati oli awo oli singo. Oli singo. Lwaki? Ndi singa lisakinga otera okubwamu? Asikuwa. Obeera oti muziki bagamba basinga babanyooka bakubwamu. Omuziki ogwange gwenyimba tegwetaagisa kunyooka oba kubwamu. Ate nyinza okubwa ate fookozi zange nezigira nezifa ate okunywamu ozinywamuko ku minute maid. Onywa mita ne onywa jasi bujuisi obeerawo otyo n'omwana amanyi obulamu ode ne mukayima nti mulimu kwenjoya ku kacayi oba kajuisi ogamba ebintu byakacayi kajuisi ng'omuvubuka yenna atandika omuziki challenges naddala kati bizenda abamu osobola okukalumirizamu okolyawo ate omanyi tulibagge sente tuyibanjirire nemula muganda wange ojja kusula mu kudoboozi tulibagge sente tuyibanjirire naye
tugenda mu babundi presenter anti bana presenter nababuuza ne bangamba ensonga zaabwe nti omwana aba yafunye sente zasasula producer ate nze lwaki yagala mpe sente zagenda okuba oluyimba lufuke yiti neze mpadde producer oluusi manzi kati manja tukwatagane ekimanya era siyinza kukuwa nesita kufunirayo ka airtime okay muyimbi kigo olya gwe wegomba muyimbi gwe negomba omulawo omukulu oyo ani Kabuye Semboga ayimba bulungi anyimbira bulungi Kabuye Semboga bangi nnyo waliwo n'omukulu Geoffrey Taaya olinayo akayimba ka Kabuye Semboga kona kamanyi nkamanyi pamuja silaini bbiri Yedemera amasanyu byagwa katola buwe ndi mubuka mbuli netula nepulira ng'obulamu bundimu ebimyanso ate akajefuleyo taaya atoboyo akayimba kagamba nga sekoko bwe wambatira ebyana byayo matumbi nange swiri bwe neeyamya ekyokuwambatira buli kiro ngenda okuwembejja bannange alumwafe wallayi ngenda okwagala okutuusa Yesu lwalidda kibalume abalala tebansanyusa tebankolera Mariamu Joyce yange mama awadiyo omulungi gyetise n'omulungi wange bambi osula kulofu bakankubuulire Joyce yange mama tukyali ku Boka TV Vocals Live tugambe tulina mwana mulenzi Stuart Rogers temulowooza nti ba DJ bali aba manya gasiga faanagala bufaanaganyi gonna yagagatta wamu muzeeyi yagagatta muzeeyi ali ate bombi omukyala taliiwo sorry Stuart wasoma kwenkana noyingira endongo kakundiiri nga kikutwala enyimbo ina mmeka ziri enyimba 3 wazikolerawo enyimba 2 zikola producer jona kati n'olupya lwemboledde wabbawo nga olubbeeyi erinye ofunye kasente sikufuna mu kasente anti waba osobola n'ogamanyi kati neetaaga okukola bwenti okuba wakati music nga waali tuyimba vocals naye twagala vocals ngalimuko ng'oyimba ebiwooma ate producer nakubira ekidigida nga ne mu balonzi okikuba abasinga bagamba era yebbawa wakidigida solatiraga akamunooyi ankubiremukko engoma endala nga nze bwempoomya ate ani akuwandiikira enyimba ezo waliwo omulenzi omuyita Isaac Aje waliwo omulala muyita Opio mmanyiko Opio Isaac simumanyi naye Opio ye mumanyi ni Opio yajja atya okuwandiika Oluganda nga musajja mwiriri mukyo era akayimba koolaba akakapya base zizuuliramu yakawandiika abaana bali wano beerigisiza mu Luganda bakulukuta mu Luganda lwaffe akakakati ogenda tuwayo akayimba akala kayimba kyakalakwenda tuwa aba akatego kala kayimba kange natandikira ku Kenya ani akawandiika Prince Joy wamu twali bangi kawo nemugattagatta ani yakateekamu ekidongo Jona okay tugende kano katego kalavu bannange zendi kudubu lyolavu lyennyini ndikulinga kinyanja okuva kwolwo nakirabira wotero liba wange abasajja bajja bakasumuwa ekanyabo tekandekerera ebyomukwano bizibuzibu mbikirako ndwadde yakyama ekunyigira mu kimugunyu
gatera mwatu bakusesela nzobo mu wanyigiriza abantu bakununga basekerera wadde size yali asikiriza wakuma nozibiriza era nojagalirayo omuntu wange kano katego ka lavu bannange ze ndi ku ddobo lya lavu lyennyini eddobo lya lavu lya ndoba ndikulinga kyennyanja ekiravulavu kintembye laba ningage yalwadde kinsimbye guno omukwano gw'omungi gunzibye amaaso sikyalina gye ŋŋenda baby wammaze amaanyi buli lunaku lwenkesa njagala obeerawo wenkulabira bannange laavwe ne bw'olaba ntagala yammenyemenyeza ennyingo nga tuli mu laavu bannange tuseyeye nga lyato ku mayengo byendayira nga ndi naawe ndibiddamu mu maaso g'abangi byendayira nga ndi naawe ndibiddamu mu maaso g'abangi ddaali kano katego ka lavu akatego ka lavu kakwasanze ndi ku ddobo lya lavu lyennyini eddobo lya lavu lya ndoba ndikulinga kyennyanja kati kulembera ngoberere baby tunyumirwe luno olugendo entanda sisibye yamenvu ekigambo lavu tekigwangako bbeeyi oyagala ne wakuwa akantu akatono okatwala ng'ekyebbeeyi mama ngumidde kugwa basigadde kambaleke bolinda kiggweyo kabakole batyo byabwe berimba omukono gwange nawe tekuliwumba kano katego ka lavu akatego ka lavu kakwasanze ndi ku ddobo lya lavu lyennyini ndikulinga kyennyanja kano katego ka lavu bannange se ndi ku ddobo lya lavu lyennyini ndikulinga kyennyanja kayimbako abaana basinga omukwano bano jaddange si bati ennyimba z'obukwano lwaki z'olina ennyingi mukwano gwe kusinga okutunda bala mikolo olinayo ekivuga kyonna kyonna ngenda njiga gundi eyo gita eyo mpomera nnyo tegeeza onagikubira mu mutima nnyo era ngamba singa nze mbadde ntugenga bagize omukulu muwe gita ekubemu naye balende oba omwetaaze waali okulira nga akuyiriza ekivuga kyonna kyonna kyobeeragadde nemukwatagana bulungi alina okumunoonya tugeraageranye ku ntambula eya music nga bw'ogiraba singa tewaddawo lockdown after 2 years oyagala kubeerawa weerabawa wasinga wano nga ndi waggulu ddala olina YouTube channel yo eri manyi ate Facebook Instagram weri abalabi ba Boka TV baabo bakulaba bulungi nnyo basabe obuwagizi kuba tulina abawagizi baffe bangi ya mutwalo gumu plus olina okubeera nga obasaba bajje basubscribing at least ewo abalabi ba Boka TV mwena banaye basaba n'obwowembwefu bw'ekitalo mujje mupagire Stuart Rogers YouTube, Stuart Rogers Facebook, Stuart Rogers Instagram, TikTok, byonna bambi basobola okuwagizi wamwe. Tukyali ku Vocals Live, tuline mwana mulenzi Stuart Rogers. Kayimba kyakola ko inayo. Kayimba wakaita alikitira kuli. Ani.
ayina obugambo agenda kukubalira erirezi bewegenda kubira ku bakazi b'abandi aligitira kuli katu tugende ku mutwe kale nze sigala kuterayo kidongo alobera mbuzi nga ate okisula bulungi nnyo ndikasongamba nti oli wede ontambuliza mu bulumi bungi kangume sirina kyakola ku musalaba gwa lavu newaddeyo bankomerereko ku lulo bwe kuba kulwana kanwane kireke erwanira obuko iye nga nfubye nkwesonyiwe guno omutima guganye kati kaliggweramu eyo nfiire ku mulimu ng'enkumbi onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli laba maanyi galavuga mpubyewubye gy'oyagala gy'ontwala naye ngonaze ekimunange labayo obulombe bwontadde oŋŋozeza nzenna nembanga eryenvu laba ntambula mpunaninga ng'omuloge walungi wannyo tolina yadde akamogo kati tonolira mu maso ngambe ekyolaba ensonga zino tuzimale nawe tondeka kwelogoza bwetyo bambi kyensaba mpa omukisa naye nawe tondeka kwelogoza bwetyo onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli nakutamira wenge guno omutima wakugonza gwonna munange tondeka kaba bambi nkwatirwako ekisa kuba omuyaga gwa lavu ngunzunza siinawe nekwata leka nekwate kugwe tovaawo kwempagi yange kankupa kyelavu abasigadde beewunye tonoloja yagadde mune wabulondaziza enzikakanyisa lavu engonzeza mama onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli onaninya ku mutwe nga lubale aligitira kuli ono mwana w'abandi asula ku mutwe muwulira kuli aligitira kuli. Yes, sir. Wetu betubeera wano ku Bokali TV. Stewart Rogers ye muyimbi gwe tulina olunaku olwaleero. Kale nze neebuuza abapromota abali eyo muzunga buzunzi mutegedde eri omala obuke mwana nze nawulala naye nga tosobodde kubeera ng'omuyambako. Waliwo abaana nga just kufuwako obufuuyinfuufu ng'okwata kintu kyo ng'okulula ng'okuba ssente ng'okola ssente mu baana bano mubeere nga mubayamba. Akasembayo tumira omukyala pozi wagala tomuyina kale tumira ku bantu bo tumalirize. tumirako nina omulamu wange gwenjagala ennyo bamuyita Peus Nakiromo abeera awo Nakawuka. tumirako baganda bange abeera atya mulamu wo nga ate tolina mukyala? mulamu wange wa baba gye yawasa
Tembanga mwagala kubeera abasanyi n'abasanyi eri nga kisoboka. Oli muganda wange. Mukyala woyo wekoze ebintu. Anyumira nnyo ate anjagala nnyo kuba njagaliza buli kimu. Oba gwoyimbira obuyimba. Tekisoboka muka muganda tekisoboka. N'abantu abamuliraanye nabo mbatumiddeko. Okay. Nentumirako baganda bange Mitiya naawo. Bakuzaala Mitiya naawo. Ate ni musajja yeddira ennyonyi. Woddira nnyonyi ekira toddira gumu. Naawe wali wa nnyonyi. Kutidde. Olwo twesanza nti obudde omusaayi gwesigala. Okay. Tweyanze nnyo tweyanzege. N'abawagizi bange. Abawagizi ba Stewart mubeere mpozi nga mujja ku onboard musubscribinge, mulayikinge, musharinge, ate mubeere nga mugenda ne ku channel ye. Musubscribinge, musharinge wakawe. Tetugenda kwera mpozi nga tetusukka wano eno. Mpozi n'ekirala. Emikolo. Emikolo yagala emikolo wawe namba. Njimbako emikolo wonna. Bawe namba y'essimu. Simu gy'osobola okufunirako Stewart Rogers eri 0759 16 17 17. Okay. Yes. Mariam ali ku kamera, Bags abadde ku gita, ate tubadde ne Stewart Rogers, nze Sula Ssenyonga, tusinkane olunaku olulala, mubeere bulungi, mweraba. Bokati TV, Nera.